ekyokusazaamu ekyapa kiri mu Land Act article section 59(1)(a). Section egamba nti ettaka bwe libaako omuntu oba authority teriri available ku land board kuwaako kyapa. Senga ku ttaka okwo kuliko omuntu, jjukira nti constitution ekugambye nti oba leasehold oba freehold oba mailo ow'ekibanja takwatibwako. Naye singa ono board ejja neewa ekyapa ku oyo ng'ate kuliko omuntu ono asuubirwa wali mu article section gye nkugambye subsection 9 okufuna ekyapa n'ekigabira omulala, tukola tutya? Kubanga etteeka ligambye ettaka eryo teririwo, land board terinaako obuvunaanyizibwa kuligabako liizi oba freehold. Naye senga erigabyeko liizi oba freehold, number 1 tekikwata ku bantu kubanga security of occupancy. Naye section 59(1)(a) ngina mu kutabo gwange neguli wali 59(1)(a) of the Land Act as amended egamba nti that transaction is void. District Land Board chairman oli wano era bino byenjogolo bimanyi kuba biyita mu lunaku bwe kabatanda nga mutudde properly n'eminati mugiyisizza, oli n'agenda n'afuna n'ekyapa n'akikwata mu ngalo, kyokka ng'okwo kwe yaweeredde kuliko omuntu ow'ekibanja, tojja kubeera na kyapa kyo mirembe. Number 1, oli atuddeko tomukwatako kubanga alina security of occupancy. Number 2, ekyapa ekyo kyekoze kikoleddwa mu a void transaction. Kati bwe kiba nga kikoleddwa mu void transaction, that is mu arrangement ey'ekisirusiru ey'ekigwagwa, void kyeryawo teriiko kintu kubanga mu mateeka tugamba it doesn't exist. Kugamba okusazaamu ekyapa ekyo nga tagenze na mu court oba mu district tribunal. Section bwetyo bwegamba. Nolwekyo ssebo ebyapa byonna byemulaba byemugamba bebiwasanga nti byaweebwa, kyokka abantu abaliko kuliko abantu ebibanja byabwe, ebyapa ebyo byonna ssebo oba gwe bikuzibwatidde bikamposing ebirungi obindeetere bisazeemu. Naye tekitegeeza nti nga sinabisazaamu mwabaliko mulina n'engeri yonna gye babakwatako temulina. Ekisigadde gwe wenyini atuddeko kwesabira n'ofunako ekyapa kyo. Section 25 Section 25 ey'ettaka lya Public Lands Act 1969 ettaka eryo lyagibwawo kati ne liba replaced by Land Act naye for guidance ligamba Section 25 nti awo oli owa customary tenant waali akole application afuneko leasehold. Eyali leasehold mu 69 naye kati mu Land Act bw'obanga obaddeko nga customary tenant kubanga tolugobwako bw'osabako ofuna freehold. Freehold bwe bwannanyini obw'oluberera. Kaakati obwannanyini obw'oluberera kitegeeza omwana n'omuzzukulu n'alibaawo. Ndowooza ekyo kiba biŋŋambye wali siraba nnyo oli abisazaamu is Commissioner of Land Registration Antula Kinyanagobe.
kinyana mpindi nze njabbi kwatanze nyini mugambe chairman jangu ngongoberera tugende wali ebyapa ebyo bisazeemu ekyo kiwedde ne waliwo nenkwebaza LC5 RDC oyogedde bulungi bwogambye nti bino ebyokugoba evictions muno mu district ekiriimu eliminated forever. Eliminated lwaki kubanga president yakiraba nga waliwo newakubadde nga constitution egambye nti waliwo security of occupancy naye nga waliwo abasiru abajja ne bagoba abantu ku bibanja ne bagoba olina ajja nti nina ekyapa waba wa mayiro nti nina ekyapa ndi muzzukulu gwe wabeerako otya oli agamba nti laba gwe olina oli ku kibanja olinako yiika 8 simanyi bwe wajjako n'ezo nyiika nyingi nnyo kankuweeko yiika emu nkuweeko ekyapa omusanvu ogunziza. President yawandiika mu directive nzisoma bulijjo ne mu radio buli Sunday nzisoma nakati nzidda muzindi mutwe nga ffe abaasomedda baatugamba kwata multiplication tables ezo bile emirundi 2 bile emirundi n'okwata gesatu omundu gemusatu ezo n'ozikwata ng'olina bw'otuukira mu P3 olina okubanga zonna ziri mutwe nange bino kati byonna bindi mutwe kubanga mbidda mbuzi nga 22 August 2013 President yayisa ekirangiro ng'ali lwakitula n'alagira bw'ati ettaka ekibanja kyananyini kyo kano keesumye kagambye ani security of occupancy ekyapa kino oba okifooginze ekyaliizi ekya mayiro ekya freehold oba tokisizinze bwe kibanga tekiwa muntu security of occupancy togamba nti nina wano ekyapa kyange ekikino n'okyo nina okubawo no omuntu yekka alina security of occupancy yewe ekibanja kati president n'akikasa mu order oyo kati n'agamba nti olw'ensonga eyo tewali agamba nti jangu weegule kubanga ekibanja kikyo kiri guaranteed by the constitution tolina kuvaako kakati oli ajja n'ate n'agamba nti weegule ate ekikyo kyegula otya ng'ojja ng'oŋŋamba nti no kati engatta eyo nungi nnyo gyegule ekyo tekisoboka president agamba mu kiwandiiko ekyo in his writing nti ekyo kumenya amateeka era n'akiwera. Number 2 so tewali ajja n'akugamba nti yiika 8 yiika ezo 8 zange nze kibanja kyange okuviira ddala mu 1928 Busulani Bujjonyo bulo ekintu ekyo kibaddewo Idi Amin n'akijjawo mu 1975 President Museveni n'akizaawo kati mu Constitution ya 95 security of a legal or bonafide occupant w'ekibanja kikyo tewali akikujjako so tewali kwegula n'alagira ekyokubiri tewali ajja n'akugamba nti yiika zo 8 ez'ekibanja nkusazeeko 7 nkuwa ekyapa ku emu obwo buba bubbi era akikola ekyo akwatibwe avunaanibwe ng'amateeka bwe gagamba ekyo si byange ebya President Museveni yabiwandiika ekyokusa n'agamba nti senga ojja n'ogula ettaka oba ofunye liizi nga kuliko abantu oba oguze freehold oba oguze mayiro oba oguze leasehold gy'ofunye ab'ebibanja abaliko ne bagaana okutunza mu mpana willing buyer willing seller then wagula mpewo
oba olina mpewo nga bano senga bano ab'olwazi baali baganyi bandisigaddeko naye bo bakkiriza ne batunda. Willing buyer, willing seller. Mwe muganyidde mu mataka gammwe eri mugambe ffe tetutunda tujja kulindira Museveni atuwa ebyapa atajja bibawa mubeereeko tewali abakwatako. Ekisembo yenna agoba ow'ekibanja ku kibanja kye akwatibwe, asibwe, avunaanibwe, aweebwe ekibonerezo, talivaayo mu kkomera okutuusa ng'ekibonerezo akimazeeko. That is kyova olabamu abadde bangoberera mundaba nga ndagira abantu ne babakwata era abassaayo abantu abo abakwatibwa. President gamba babakwata in accordance with the law. Which law? The law is as follows. Sebo DPC sibanya wuliwa. Amateeka ge balina okukwatibwamu erisooka trespass, criminal trespass. Ekitegeeza asalambira ku kibanja kyo nga tomukkiriza. Tekitegeeza nti olw'okuba nkutte ekyapa kyange n'olwekyo nze nzije wano. Nedda, olina ekyapa naye sebo sikukkiriza kujja ku kibanja kyange. Bw'anajja n'ajjawo ku kibanja kyo nga tomukkiriza, is a criminal trespass. Bamukwate bamusibe under charge of criminal trespass. Abalala najja nagati ze nanyini ttaka oba nina koliizi oba nina ki mwe sibamanyi najja nze tojja kuŋŋambako nayingirako. Eyo bagiyita forceful entry. Oyo naye mumukwata ne mumukubira enduula ne bakuŋŋaana ne mumusiba emigwa ne mumukunduza ne mutuula ku boosi n'abakyagi tagenda kuvaayo okutuusa ng'asaaviza prison sente zonna. Waliwo abajja n'ajja bati nga tusakukkiriza n'atematema kasooli woowe muwogo agitemye ebitoka olusabamu n'ennyumba bazikubakuba. That is malicious damage to property. Mukuba enduulu abantu bonna bajje omuntu oyo mumukwate naye asibwe. Waliwo abajja ne bakwata amalalo bagasazeeko ne bagamenyaamenya. Oyo naye waliwo etteeka disturbing the peace of the dead. Kwegamba amateeka gonna weegali okunyweza ab'ebibanja ku bibanja byammwe okuggyako nga mutunze ono willing buyer, willing seller. Kakati President amaliza ngagamba nti abo bonna baba bagobeddwa nga babadde tetumanyi ne bagobwa. Gavumenti egenda bayamba okubazza ku bibanja byammwe. Gavumenti eri represented by RDC. Era kyeva olaba bwe tuba nga tutambula tuddira abantu abagodde tugamba nti muddeeyo ku bibanja byammwe. Tukikola buli lunaku nga nyambibwako Special Assistant wa His Excellency the President. Tubazzaako bonna ku bibanja byabwe. Kubanga that is a guarantee kyammwe. Ekyo kyekisinga obukulu security. Era RDC nkoze bulungi nnyo gamba nti wano takirabako. Tekiriwo kyagobwa kubanga sorry. Waliwo ogambye akagambo suspended. Noza okajje wansi. No eviction whatsoever. Nali ekyegegwa. Namusanga ekyegegwa eri waliwo function eyo. Ne mugamba gwe ekyegega. Nga tonaba kumpita ekyegega teri buzibu bya ttaka. N'agamba nti President yatuwa obuyinza. Kakati ate bwayinza bwatyo okubawo eviction. Mumanyi nti President yagamba ne wabaawo court order mu directive ya 28 February 20 ne wabaawo court order egoba ekibanja ku ttaka. Court order eyo erina kuyita waani wa RDC n'ayita security committee na consulting ne Minister of Lands. Ekyo tekiza kubaawo. Court order ezo zonna kati nfube efufululu tezikola kuwe kibanja. So kakati ebyekibanja n'ekyapa
mubitegedde bulungi. Ow'ekibanja security eggulugulu n'oba nga bataddeko ekyapa kubanga constitution ne president agambye nti ku leasehold, ku mailo, ku freehold kuliko ow'ekibanja alina security of occupancy. Senga however ekyapa kikoleddwa naye nga kuliko ow'ekibanja alina security, ekyapa ekyo n'okubadde tekyakuaffectinga kyokka naawe okirindirira kubanga apart from that kikuyamba okwegaggawaza ng'okiwaayo okufuna ssente mu banka. N'olwekyo okirindirira kyekikugattako ku eryo n'oba nga tenancy kubanga constitution yagamba nti obwannannyini bwa bannayuganda nga bayita mu tenancy. N'olwekyo tenancy olina ogifuna ng'olina ekyapa kino mu kiseera kino kyekya freehold. N'olwekyo kiba very very vital ofuna ekyapa kyokka in case ekyapa ekyo kikoleddwa section 59(1)(a) as amended egamba nti void transaction nga tubisazaamu nga ssebo tugenda okusazaamu bito kati ekyo kiwedde ebibira